wansi wa lulimi lwabo olugolokoka ku makya lulagira olusozi olwo ne luvaawo nange nalina ensozi nyingi ezali zindeetolodde obulamu bwange nange bwenalabuka nazigoba era kati ndi waddembe omumanyi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Calvary greetings and shalom to you all. Praise the living God. Hallelujah. Balamusizaako mwena mulinnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Njagala okwebaza Mukama olwammwe mwenna abasubscribinze ate era n'abasharinga eri bannammwe. Mukama abawe omukisa, Mukama abawe kyemusinga okwagala. Somebale okubunya enjiri ya Mukama waffe buli omu mu ngeri gy'asobola, ate abantu okusobola okulaba nga bakomawo mu kkubo ery'obwa Katonda. Ekitiibwa n'ettendo tubidiza Mukama. So omulimu gwa channel eno oba omugaso gwa channel eno kusomesa engeri y'okuvunulamu ebirooto byo ate n'okusomesa weewaawo ekigambo kya Katonda. So okuyitamu ebyo nzikiriza nti Omwoyo Omutukuvu ajja kutuuka weewaawo ku bangi weewaawo, ate n'okubawa ekisa okusobola okulaba nga bakomawo mu kkubo ate n'okufuna deliverance eri ensi yaabwe ey'omwoyo ate n'obulamu bwabwe bwa bulijjo mwe tutambulira. Bayibuli egamba mu Yokaana 8:31 ndowooza 3 okukaawo wansi, yogera n'egamba nti bwe mulimanya amazima galibafuula ab'eddembe. So Kristo yakyogera nti bwe mulimanya amazima galibafuula ab'eddembe. So kitegeeza mujja kuba delivered, kitegeeza nti bwe mulimanya amazima mujja kusumululwa. So naffe oba nange buli wenjijja nensharinga nammwe n'otegeera amazima ofuuka wa ddembe. Bayibuli eyogera mu ngero 2:5 nti omuntu alina amagezi aba w'amaanyi, weewaawo alina okumanya ayongera obuyinza. So buli lwe tufuna okumanya ate tweyongera obuyinza okusobola okuwangula egyo gyonna emyoyo egitulwanyisa. So Mukama mutukuvu, Mukama mwesigwa, Mukama mulungi. Abalala eriyo abafuna ebirooto ne batabitegeera, bala ne babitegeera bulala, naye buli lwetujja nga tusomesa abantu ne bategeera, nawe gy'okoma okusharinga ate abantu baweewa omukisa. Balamusizaako Apostle BB Mark Gemanya okuva mu Gate of Heaven Ministries International Namuwongo. So yes, Mukama akuwa omukisa gwe wena atufollowinga ate era n'awuliriza n'asharinga. Balamusizaako mwena abaweereza ba Mukama ku online ministries bempeereza nabo. Mukama abawe omukisa, Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize ate abongera amafuta n'ekisa n'obuvumu. Ate nammwe abayimirira naffe oba nammwe abayimirira nange mulimu guno ogw'okuweereza, kubanga si mwangu, gwetaaga ebintu bingi omuli ssente n'ebirala. So gwe wenna ayimirira naffe n'otunira vidiyo zino n'owulira ng'oweereddwa omukisa, Mukama akuwe omukisa naawe. Ate era kimmanyi olwedde nga sinnagukusabira kasita okikola n'okiwulira nga kiva mu mutima gwo olwedde oba oweereddwa omukisa. So Mukama ayongere okukola obulungi n'abantu bo ne famire yo abakola obulungi. Olwaleero njagala kwogera njagala kwogera ku kye bayita ekirooto ekya former school dream oba ekirooto ekyamasomero ge wavaamu, primary secondary oba uniform dream. Mukama yeebazibwe. So ziri parts 3 ngambye: primary, secondary ne uniform. Okuloota nga oli mu primary, eva nga oloota ebirooto oli mu primary, okuloota nga oli mu secondary era n'okuloota nga oli mu uniform ey'essomero mwe yava. So generally ebyamasomero nsobola obigatta byonna nti former school dreams. Kama yeebazibwe. Former school dreams then ne uniform. So manyi eriyo ebirooto olunsi ebijja abantu
ne batabiteekako ssira ne batabiteekako maanyi ne balowooza bya bulijjo naye ate nga ebirooto ebyo it is a warning from the spirit of God. Kaba kabonero ka kulabula okuva eri omwoyo wa Mukama nti waliwo ekigenda mu maaso. So otabitegeera weewaawo ate omulabe n'akozesa chance eyo bweyo obutabitegeera n'obutabimanya n'akola kyayagala ate bulamu bwo n'okaba maziga oba oliawo n'okubonaabona naye nga tomanyi nti walabulwako. So ensi y'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Mu nsi ey'omwoyo bweba eteredde n'ensi ey'omubiri automatically eba nnungi. Mukama yeebazibwe. Tosobola kubanga mu nsi ey'omwoyo ntabangufu ng'ofuna agalooto agabi n'olowooza mu nsi ey'omubiri ogenda kuwangula. So lwaki ebirooto ebyo bijja? Tugeze ebya former school dreams. Olooto ozeyo mu primary, olooto ozeyo mu P4, olooto okola ebibuuzo naye ate ng'ebibuuzo oba tonnabimala n'ozuukuka oba tonnabimaliriza n'ozuukuka mu primary gye wasomera oba secondary. Olunsi oba oyagala kugenda kubikola peni neekubula n'onoonya peni neekubula n'ovayo nga tobikoze n'oba nga otudde ku pepa n'oziba amaaso n'ebifaananawo ebityo. Olwaleero tugenda kuyiga weewaawo Mukama agenda kutuwa omukisa. Ekisooka Bayibuli egamba mu kitabu kya Zabbuli 13 nti emisingi wegirizikirizibwa omutuukirivu ki kyalikola. Emisingi wegirizikirizibwa omutuukirivu ki kyalikola. So nga tonnaba kutereeza musingi gwo weewaawo naddala mu Kristo oba nga tonnasimba bulungi mirandira na mizi mu Kristo, okusoomozebwa kuno kuba nnyo eri abantu afaanayo batyo. Naye ate ekibulabe ekisinga nti neweekubaawo omuntu ono atannaba kusimba mirandira tabitegeera nti kirina kye bitegeeza, ate olunsi n'agolokoka n'alwana nnyo okukola ebintu lunsi magezi ge ne bigaana. Ekisooka buli wofuna ebirooto ebifaananawo ebiti, buli wofuna ebirooto nga oze primary school nga biri frequent, oli mu primary school, oli mu secondary school, oloota gy'oli okowola ebibuuzo peni togiraba, peni bagikubyeko ofunye 00, oli eyo muwe pena, oli eyo osamba akapiira osambirana mu bigere. So sorry. Manya ekisooka nti bino biba bigenda okubaawo oluvannyuma lw'ekirooto ekyo. This will actually happen. Ofuna ebirooto ebiri frequent ebifaanayo bityo ekiba kigenda okuddako waliwo kye bayita constant backwardness. Okubanga eva gwe obiri mu bulamu obwemabega, backwardness eva okubanga oli mu bulamu obwemabega. So ebyo ogenda kubanga eva oli mu bulamu obukadde, eva oli mbeera tetambula, teri kigenda maaso, eva gwe tambulira mabega. So kyokubiri ekiba kigenda okuddako buli kintu ky'opulaninga kiba tekigenda kuyitawo. Buli ky'opulaninga ekirungi eky'obwa Katonda kiba kigenda kufa. So kiba tekigenda kutuukira. Ekyokulala ogenda kukola nnyo naye nga toyina kyofuna oluvannyuma lw'ebirooto ebyo, obamu okukola ennyo naye nga tofuna. So ekyokulala weerabirwa abantu bakwerabira. Kama yeebazibwe, abantu bakwerabira. So weerabirwa abantu. Neyakusuubiza nti nja kuwaayo omutwalo akwerabira, eyakusuubiza nti nja kuwaayo 10 wamujjukiza akugamba nze nali nsaaga, nali manyi nti tusaaga busaazi. Yakusuubiza nti nja kufunira omulimu wano akugamba nti nze bwebiti nebiti. So abantu bakwerabira mu buli kyokola. So eriyo ne kyebayita tiredness at the early of breakthrough, n'okukoowa obanga ofunanye ebirooto ebyo. Buli woba okoze ennyo olunsi nga ogenda kubotola oyitewo awo okooyera n'ogamba nze bintamye, nze mpulira mbikooye. For example, osobola okugoba passport, osobola okugoba ku passport okugenda ebweru ne bakwetoloza kati obanga agenda okugifuna ne bakuyitayo gumu ne bagamba ojja kudda enkya ssaawa 10, leero gundi taliiwayo n'okuzidistributing out n'owekyanga n'ogamba sijja kuddayo. So bw'otaddayo ogenda okubira ku bannenkera be bagenzi nabo nga bagamba bafunye ezaabwe. So ekyo kye bayita
tiredness at the early of breakthrough. So nakyo kisobola okujja oluvannyuma lw'ebirooto ebyo. Then ebyo kye bayita stagnance and demotion, oba okubeera mu kifo ekimu ate nga okkirira bukkirizi, to demote nga okkirira bukkirizi nfo ky'okuprogressinga. So ng'ogamba nti bannange omwaka guno nalina ente yange n'embaata yange nga ninawo ku akawunti $5,000 naye kaakati so ebifaanana bwe bityo bisobola okujja oluvannyuma lw'okufuna ekirooto. Ebirooto biri frequent ebya primary schools n'ebya secondary nga Ozeyo. So ekirala bakiyita obanga osoma, so oluvannyuma lw'okuloota ebirooto ebyo, tugeze oli ku university oba oli mu secondary naye ng'oloota nnyo oli mu P2 P3, manya nti results oyinza n'okugwa ebibuuzo kubanga oluvannyuma lw'ekirooto ekyo, oba poor education turnout. So n'okulemererwa buli kiseera, ability to fail repeatedly in life, ability to fail repeatedly in life, okulemererwa buli kiseera. So then eriyo n'okubonaabona n'okukola ennyo n'okunyigirizibwa operation. So n'ebifaanana bwe bityo biyitirivu nnyo oluvannyuma lw'ekirooto ekyo. So ebyo bye bituuka ku muntu, bye bimu ku bituuka ku muntu ng'afunye nnyo ebirooto eva ng'ali mu primary school. Kugambye ng'oli mu primary school owandiika ebibuuzo, peni we zimenyeka, peni we zikubula, oluusi oyo ne mu ka yunifomu akatakutuuka kewasomerangamu, so oba secondary school ng'avaayo dda. So era n'ekirala kye mbadde soogedde nti buli lwoloota ekirooto kino, eriyo abamu nga tebakiroota frequently, nga tebakiroota bulijjo, naye nga buli bwaba alina kyagoba, tugeze bw'afuna omwami ali serious ne batambula mu relationship, oba omukyala ne batambula mu relationship, kaakati omwami bw'aba planning okujja okuproposinga omukyala n'afuna ekirooto kino oba omwami, so wamala okukifuna ono neyeekyanga, kitegeera. So olw'ensaba mu kijja at the early of breakthrough, nga buli wooba ogenda okubotola kama yeebazibwe, ogenda funa omulimu omaze okuteekayo buli kimu, bagambye jangu enkyokole, ate nekijja enkyogenda okukola ne bagamba ate twakoze biti, ate biti ne biti. So abamu kijja nga kasaale sitaani akireeta kulwanyisa nga olinga abotodde okuyitawo, ng'olinga abotodde okuyitawo. So egendereze eri abayifuna nga bwe nabagambako emabega nti eri abafuna ebirooto bino, nti eri abafuna ebirooto, tugeze ogenda kulinnyonnyonyi n'olweta ekirooto ng'ente ekubuuza nti ogenda wa, ngenda ku airport, nekugamba passport eri wano ogigiwa, nekonamu ekigere, oba n'osanga n'olweta ekirooto n'osanga empologoma ng'eyimiridde ku geti nekugamba wano toyitawo, tojja kuyingira. So ebifaanana bityo, sitaani aleeta ebintu bye bityo okuziyiza abantu okutuuka magenda gaabwe. Ekisooka bye biddako nkugambye, bye bibaawo omuntu eri afunye ebirooto bifaanana ebityo. Then eriyo kye bayita kama yeebazibwe, eriyo kye bayita uniform dreams. So nga eva oloota oli mu uniform, oloota oli uniform naye nga gw'olunsi oloota toli ku ssomero, naye nga olaba ebirooto, olaba oli mu uniform y'essomero gye wasomera, oba y'omulimu ogumu gye wakoleranga, oba ey'ekifo ekimu gye wabeeranga, nga oloota oli mu uniform eyo. Ekitegeeza ekisookera ddala, uniform means uniformity. So kitegeeza muba ku ssomero mwenna ne mwambala uniform, mwenna mugenda kubanga mutambulira nga mufaanagana, you are united, mugattiddwa mwenna, you are unified. So mwenna mutambulira mu uniform yemu, ne wamufuluma ebweru eri ne odduka weka bagamba nti ono omwana wa ku ssomero liri. So uniform eraga obumu. So you have to be very careful. Bible erina weeyogera mu kitabu kya Mako 10:5, Bible egamba nti Mako 10:5 egamba nti, ansomewo okwo, Mako 10:5 agamba nti naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu, ajja kwesomerawo
okwambukawo waggulu. So ani yalusula Batimayo yalina uniform ey'abazibe, yalina olugoye olw'abazibe yali ayambadde, naye Yesu bwe yamuyita n'ategeera nti kati okusomererwa kutuuse ne yeeyambula ekyambalo. Bayambalanga ekyambalo nga buli omuntu lw'omusanga mu kyambalo ekifaanana bwe kityo otegeera nti ono muzibe, nga olaba olwayira emigo gy'abazibe. So buli woogulaba otegeera nti ono muzibe. So ne bali bayinanga ekyambalo mu society ekyalaganga nti bano baliko obusibe obw'obuzibe. So nga ne bamutunulira eriiso, ne mu nsi ey'omwoyo Sitaani ayambaza abantu uniforms zino okubakuumira mu busibe. So busobola okuba obuli foundational and generation, kisinziira wa gy'okirudde, obanga eva olwotayo ku mulimu gye wasooka okukola ate nga bavaayo dda, just know nti waliwo ekitali kituufu gye wasooka eyo okuba, era waliwo kyolina okukabirira Mukama okuyita mu kusaba n'okunoonya Mukama akwambule bye wayambalira eyo. So naawe oba okyali mu ndagaano zeeyo, oba okyali mu uniform zeeyo, emyoyo egifugira eyo giba gikyakutwala nga gikulungamya mu makubo gy'olina okukola. Giyinza okuba tegikulungamya naye nga tugeze wali ofuna $5,000 nga bakusasula $5,000, naye nga ku mulimu gy'oli bakusasula $1.5 million. So naye nga amazima gali nti eva olwota oli uniform yeri gye bakusasuliranga $5,000. So kale kitegeeza nti zino $1.5 ze bakusasula, era emyezi 3 oba 5 gy'omaze ng'okolera eno nga bakusasula $1.5, ogenda okutundula n'okwebuza nga tolina kye wali ozikozeemu wadde n'akamu, nga bw'otunula baba bagenda okusasula ng'esigadde biki 2, nga maama alwala ekifuba, nga taata alwala omugongo, ng'ennyumba ekisenge kya maama bulooka zikola zitya nga ziyikamu, ng'ebbaati ku saidi abaana gye basula nga litalaga nga litandika okutonya, nga enkoko za neighbor zitandika okukolola. So bagenda okusasula nga sente zonna zigenda bwe zityo. Kati omwezi omulala bagenda okuwa omwezi ogwokubiri nga ate ente ya jjajja yagwa mu kinnya, so nga gwolina okutoola sente okugijjanjabisa. So n'olaba nga amazima gali ofaanana ng'eri gye wakola ki, gye wali wadde ozifuna sente naye nga ziyita buyisi mu ngalo ne zigenda. Lwaki? Kubanga okyambadde yunifoomu eyeeri eyo weewaawo ey'okukaaba ate n'obutafuna. So oba olina kulwana na kwambala kuyiza kyambalo ekyo kukijjako osobole okufuna sente zo n'okuwa ebimu eby'ekkumi n'ebirala nga ebimanyi ebitambula, okufuna sente zo nga amazima ozifuna ng'ogenda kujjako kimu kya 10 na kiweewaayo na kuyambako bantu naddala kuzisevinga ate zisobole okutaasa osobole okubaako ne kyolaga. So yunifoomu eyo webanga ya ku mulimu gye wava, ate webanga ya primary gye wasomera edda mu pitu nga tekutuuka na kutuuka, omanyirawo it is a foundational. Webanga ya classes ezisooka omanyirawo it is a family problem oba a foundational kasi. Kitegeeza okyaliko obusibe oba ekyambalo ekyo omulabe kyagenda yambaza abantu bakumira mu busibe obwa family paka lwolwana olutalo n'okusaba n'okyeyambula n'owangula. So obanga okyalina ekyambalo kino nga kikyakuliko yunifoomu eyo ng'okaloota akakatono ako ng'okaloota kikaba kalaga uniformity. So kitegeeza ogenda kuba ofaanagana ng'abeewammwe. Yesu yeebazibwe. Ogenda kubanga ofaanagana ng'abeewammwe. So ebabanga abeewammwe abanga abeewammwe bafiira ku myaka 3 naawe kirinde kikulinze. Ebabanga abeewammwe babawasa babawasa kawondo kakubye eddirisa naawe kiba kigenda kutuuka kubanga okyali mu kyambalo ekikufaananya bali. Obanga ewaka banywa muli batamivu mu kunywa omwenge n'obubonero butyo kalakita zozolaba mu famire ye wamwe buli obanga okyaliko ekyambalo ekyo ng'okyali ku musingi guli weewaawo, kitegeeza biba bisituka okukulondoola, biba bisitikwa okukulondoola weewaawo kubanga okyali mu kyambalo ekyo. Naye weoyimirira n'olwana n'osaba n'okukkiriza Katonda n'okukola omwoyo omutukuvu byagamba ekyo ekyambalo ne kikuta, ogenda kufuuka ow'enjawulo mu famire yammwe mu linnya erya Yesu ate obe n'omukisa. Then kubanga ffenna tunoonya Mukama okubanga tuba blessed weewaawo n'okuva mu ndagaano ezo ez'ekizikiza. So okuloota ate ndowooza ng'oli ku ssomero okola ebibuuzo, ssomero lisobola okuba nga lya secondary nga ddungi ng'era olaba oyambadde bulungi, naye nga eva buli woba ogenda okukola ebibuuzo olaba peeni ekubuze oba bakujjako pepa nga tonnamaliriza obanga ozibye amaaso omanyirawo that is what we call area the break of through.
at the area at the how do they say it, failure at the area of breakthrough. Area at the edge of breakthrough. Bannange oluzungu nalwo lukambwe kama mulungi. So tugezeeko okunootinga ebintu ebyo, kubanga buli bwokola ebibuuzo oba promoted, ebaako embeera gy'owangudde n'oba promoted, naye buli wobaogeza okubikola n'olemesebwa okubikola, kitegeeza ebaawo amaanyi ag'enjawulo agakulwanyisa oleme kukola bibuuzo ebyo, osobole okusigala mu kifo oba ku level emu. Kama yeebazibwe, osobole okusigala mu kifo oba ku level emu. So weegendereze, buli wofuna ekirooto ekyo ogenda kukola ebibuuzo naye ng'amaaso gazibye, olaba peeni zikubula, bakuggyako tonnaba kumaliriza, tobijjukira, tobitegeera, omanyirawo nti omwoyo omutukuvu aba akubikubira n'okulaga nti waliwo eddala as per now, oba bino bye biro ebyokulinnya ku ddaala eddala oba ku level endala mu bulamu buno obwa bulijjo bwe tutambulira, oba ne mu buweereza bwo mu kyonna kyokola. Naye waliwo omulabe atakuganya, waliwo emyoyo gitakuganya, zikuziba amaaso oleme kukola testi eyo, weewaawo okuwangula ate oyimusibwe okudda ku ddaala eddala. So olina kuba na mwoyo w'amagezi okuyimirira n'osaba n'ogamba gye nnina okutuuka, nnina okutuukayo, weewaawo nnina n'okuwangula ate oweebwa omukisa. Then ate kya uniform kyogeddeko, uniform means uniformity, byonna mbikonyeeko mpolampola. Then primary school means backwardness, so mbyogeddeko mu kutandika eri. So ekitegeeza okutwaliza wamu ebirooto ebyo byonna obiroota tebiraga buwanguzi, wabula oba weetaaga kujja mu maaso ga Mukama. Yesu yagamba nti ebyengeri ng'ebyo tebiyinza kuva awatali kusaba na kusiiba. Oba olina okweteekateeka okugendako mu kusaba n'okusiiba, ate n'okwambala amaanyi okusobola okulaba nga ofuluma, weewaawo mpozi n'okunoonya instructions okuva eri omusumbawo, n'okukubulirako ki ekyokukola okusobola okuwangula entalo ezifaanana bwe zityo. So Mukama ajja kuwa omukisa, weewaawo mu linnya erya Yesu. Kankomaawo, omwoyo omutukuvu akunjagalire, ate nja kweyongerayo maybe omulundi omundi. Kale watannaba kulokoka, gamba Yesu njagala okwebaza olwaleero kubanga wanjagala nga sinnakwagala. Komyewo gy'oli, sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu, nali bayisa abalonde bo, nange mbeera omu ku bo. Naye kankusabire Katonda omwesigwa era omutukuvu, abaatudde bawe amaanyi, n'abo abayize bawe obuvumu n'obuyinza okusobola okuwangula mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri, balabe obulokozi bwo n'ekisa kyo, in the mighty name of Jesus. Amen and shalom. Kama akunkuumire. Enamba y'essimu gwe wena ayagala okutusapootinga oba okuyimirira naffe mu linnya erya Yesu obuweereza buno, namba y'essimu 070 267 71 70. Mukama akuwa omukisa, beera bulungi, shalom. Dream